Ebiwayi okitegeera omuntu nganze si butaagaliza naye butamanya ignorance, you understand, nti gwe wennyini alowooza nti omanyi nnyo olina obunafu bwaki ogaanye okutegeera nti n'oli leader. Leadership starts with you and it ends with you, so you have to face all the challenges bw'oba ng'oli leader n'otandika okumanya omugugu nti gwe olina obumanyi abalala bwe batalina, but you cannot work alone, you have to work together. So come and teach me. Number one, East Africa, Uganda, worldwide. Kiria bro. Mbera kiria. Tukusanze wano. Wa Famaica nga msinga album ye. Bichi singo kumanya Famaica. Famaica kyensingo mumanya kali ambitious. Mvuka kwa tampola niya ine shiroto. And I'm so proud of him. Kubanga twetaaga abantu we bati mu Uganda. Abalina vision, abalina aba aiminga so high. Ne omulaba bambi ngagezako kulaba nti akola ekintu ekimakinga all of us proud. So I'm grateful for him. Twawulira kama olienti yali fashionista wo. Yali fashionista wange nga ndeetera ngoye bikinga ayiriba mu wine eyo nawa naye ndi musanyufu nnyo nti kati olevu yagivaako ate aliko eno endala. Nange ndi grateful okuba nti nze omu ku bantu abasooka mu bulamu bwe okuwuliriza ku music we ne muwa bulamu wano nawali n'ebbanga lyennamala naye okubanga nakatukykolagana, so it is amazing. Omutima omulungi bwe gutyo ogujja wa Eddy Kenzo kubanga omuntu abanga alina omuntu gwakolagana naye ng'abadde mu bizinensi ndala nasalawo okujoyininga bizinensi gy'olimu abamu banooma. Sina option apart from being a good person kubanga ayambye yasinga okufunamu oba okitegeera gwe bw'okola omutima omulungi ofunamu nnyo, bw'okola omutima omubi tofunamu wadde kubanga omutima omubi tegulina gye gutwala muntu, naye omuntu buli omukolera ekintu ne waba takujjukidde ye Katonda tayinza kwerabira. So I have no option. For me, I'm just here to spread one love. That's what I stand for. Waliwo ebigenda mu ggwanga mu industry wano abayimbi kati batandise okuwemeza oba corporate bajeetaaga naye abasinga bagamba nti mu abayimbi abanene musirise temulina kye mwogera ku nsonga eno. Ensonga eno gyogera ku first and foremost abo bennyini abakuba emmeeza ya copyright bayinza okuba nga kye bakola si kikyamu ng'era kirungi nnyo okuba nga bakuba emmeeza eyo, naye emmeeza eyo nabo bakyagikuba bakukuta bali mu bukukuulu butono. Bwe baba bamanyi nti naffe tuli ba stakeholders mu industry basooke bajje batuule naffe batugambe twetaaga amaanyi agawamu, basooke batusomese kiki bali mu kulwanirira tukitegeere tulwanirire bye tutegeera. Naye tusobola kulwanirira copyright nga n'abantu abamu tebagimanyi. Ekisookera ddala singa mubaamu ekigenza obubi industry neyonooneka oba copyright neetakwatayo nga bw'erina kuba tugenda kuba tusonga mu bbo lumwe. So we have to work together all of us as an industry. Okigedde naye abantu balaba nti bali mu bugurupu bandi b'omulimu gwe bali mu kutambuza mulungi nnyo era sibaga nti bakola kikyamu, naye obukyamu obukirimu batono bali mu buwayi. So senga babeera bayise industry ne babaako we bagituuza oba ne bafunayo ka retreat, okigedde ne tutuula ne tusomesebwa ne tumanya ki kye tulwanirira. Do you know anything about copyright gwe nga munnamawulire? Omanyi kye bagezaako okwogera? Then what are we doing? Kubanga ffe aba industry tugitwaliza wamu n'abakola entertainment news oba okitegeera ffenna wamu. We have to know. Nawe munnamawulire owandike by'otegeera. What are they fighting for? You understand? So batuyite basooke bayite abayimbi bababuulire ki kye bali mu kulwanirira era kigenda kuvaamu ki mu myaka 10 okuva kati. Bw'ogamba nti nno industry nejjuddemu obukuukuulu olinga agamba nti yeyawuddemu kati nnyo omulimu ebiwayi. Okitegeera omuntu nganze si butaagaliza naye butamanya ignorance, you understand, nti gwe wennyini alowooza nti omanyi nnyo olina obunafu bwaki ogaanye okutegeera nti n'oli leader. Leadership starts with you and it ends with you, so you have to face all the challenges bw'oba ng'oli leader n'otandika okumanya omugugu nti gwe olina obumanyi abalala bwe batalina, but you cannot work alone, you have to work together. So come and teach people. You need manpower. You need the combined force. You understand? So ekintu kye bali mu kukola kyandiba si kikyamu ne be bali mu kikolera bakimanyi kuba abantu bajja kule copyright twagala copyright. Do you know what you're talking about? Kubanga at the end of the day goyinza okuba nga oyagala copyright ekiseera kituuke ng'oluyimba lwo teri agenda dduzannya kubanga alina okusasula nga kitegeeza nti naawe olina okwata oluyimba oluteekemu ssente basobole odduzanya bakuddizeeyo. Kaakati tulina okukwata copyright ye Uganda ebe ya Uganda ng'era tuteesezza etteeka nga likwata ekintu kya Uganda nga tulina engeri gye tukiteesezaamu nga tukimenyeemenyeemu naye bwe tunayagala tukwate ebyeri tubikopinge wano
tupestinge kyandireeta obuzibu weesanga nga tetulina na mwana gwe tuyinza kuleeta oluvannyuma lw'emyaka nga 10 antino ng'olina sponsor ng'olina omugagga akutaddemu ssente. That's how you can make it. Ng'oluusi ne promotional rights ziweddewo and all that. So abantu bajje batusomese tudiscussinge tukole ebintu nga biri ku musingi gwa Uganda. Ebintu byapplyingiddwa ewantu wonna eyo bikoze, but this is Uganda for Ugandans. And we can only discuss Ugandan matters. Matters is concerning Uganda. Tulabe nti tutambula bulungi nga buli muntu at least ayina watambulira. Naye nze ekintu kya copyright ekyo nkiwulira nnyo. Ensonga lwaki sinaba kuvaayo kukyogerako nnyo. Sikitegeera buki bulungi. Bajje tusomesebwe. Bwe tumala osomesebwa tutegeere tuveeyo tujje twogere mu bannamawulire. But actually people will mess this country, people will mess this industry when they don't even know. Abamu balina selfish interests. Baliyo batambula ne bufayiro bakukutireyo mu because balina kye basuubira okufuna immediately. Naye bw'oba okimanyi nti olwanira the interest of the people of Uganda abaliwo n'abaliddawo, you have to make sure that everyone is in the know. Buli muntu alina okuba nga amanyi banenimbye. Ndewo buli muntu alina okuba nga amanyi so that nveeyo mumbuze ku bya copyright ngambi nnyonnyola buki bulungi naye kati njogere ki obwekegera njogere ki nze copyright nyina bwe njitegeera aye n'abatulwane balina bwe bagitegeera nandiba nze mukyamu nga bo batuufu naye bazze ne tunyumyamu oba bali eyo bali ne bufayiro bwabwe n'amasuuti mu buku who are you representing? Boyogera bwotyo twongerako ne ku mboozi ekwata ku UPRS wamu ne UMA bonna bakulembeze naye abayimbi balinga batakyesiga abakulembeze baabwe nti balinamu ebituli bingi nnyo. Abakulembeze b'abayimbi be baliwa? UMA president n'akakiiko akagenzeeko naye ensonga ezo zonna ekisookera ddala kati nga bw'owulira ebya UMA akakiiko akaliko babadde bali mu nkaayana simanyi balonda ate ono agaanye ate ono bikoze bitya ate bano babazizzaako awo wonna waliwo obutali buki bulambulukufu. Nze ndowooza respectively for the respect of our country bintu bya mafiarism biveewo batuule wamu tutuule nga industry twogere olulimi lumu okitegedde naye otherwise ffe temugenda kujja mututeekemu kamera tutandike ku sugarcoatinga mbwa sijja kwogera ku gundi ajja kunnyiigira ng'ensi eri mu kuggwaawo. Bano abantu bajje beetereze their mafiaring things. Okitegedde bali mu kukola bintu ebikiyaaye bakola ebintu ebyekiyaaye ate mu lujjudde baguwuma simanyi UPRS simanyi ono simanyi oli bintu byonna bya bukuukulu si birambulukufu. You understand? Tetuyambye bantu baffe temuyambye bantu bammwe muli eyo muli mu kutulwanirira nga mutulwanira tetubimanyi. Simanyi ono ate balonza ate leero tebalonza ate luli balwanya ate leero tebalwanya kati nganze nkidde ebbali ne ngamba ekyo sikikola ki ate oluusi kiba kibi okuddeyo n'osirika ng'ensi eggwaawo. You understand? These things are not right. UPRS ze zimu ku boodi ezikollectingira omuyimbi akasente mu music naye waliwo ku allegations ezalaga nti gwe bakuwa miliyoni 2. UPRS nayo yennyini sinambulukufu. Okitegedde abantu be bamu abeegatta ne gavumenti ne batandika okukola ebintu ebifevalinga abamu. Okitegedde it is not favoring all of us, it is favoring the few. Oba nfuna bulungi yansonga lwaki tosobola kuwulirawo zi retreat tewali misomo gyanjawulo okusomesa bantu ekintu kyonna olunaku lwolikeera n'otakirabamu ba big stakeholders kitegeeza kifu. Otherwise they are not so hard, you can convince them, you can talk to them nobaga yo guys come on. Era omuntu bw'aba mukyamu bamanya nti naye Kenzo oyo wamputtu tayagala kwegatta na banne oba okitegeera nga mumulaba ebintu biramu namwe mba mukiraba. But what are we doing? Era nze mpita bannamawulire mwe namba 7 abantu aba bakola ebintu ebyekiyaaye mwandi balwanyisizza ne mutuyambako bali mukola bya kiyaaye si balambulukufu bateekewo emisomo basomesa abantu. UPRS n'emirimu gyayo what are you doing? Sigamba nti kyemukola kiyinza okuba ekikyamu but what are you doing? Who knows? Reports ziriwa ntegeera ntya sente zenkola ntegeera ddi lwensasulwa abantu tebafunangako wadde 10 abaana baliyo bagurunedi bayimba bafiiki bazawi baani they are not getting anything and these people are collecting money in whose behalf?
Understand? Omuyimbi nga nze Eddy Kenzo bwe mbanga sifuna ssente bwe zityo ng'ennyimba zange they are selling all over top artist, then kitegeeza ate upcoming ali bubi nnyo. Then these people they are not right. Okay. Bantu mwe temuli batuufu ate bannamawulire nsaba mutuyambeko mutereze eggwanga lino kuba nammwe lyammwe. Lwaliro nze ennyimba naye nkyagenda kuba mwana wo bakazini wo. Oba okitegeera bwe munaagaana okutulwanirira nga mwe mwagala kwata bubayiti mutunde ku Facebook mugenda kutta ensi yammwe temugiryako lukuta. Goyinza oyinza abayimba bakenzo abayimba bafe abayimba baani bawininwaji be bayimba basheba. No, tomorrow it's going to be your cousin, it's going to be your whatever. It is your fellow Ugandan, and these people ensi bali mu kugirya mpola and they are killing the next generation. Emyaka egijja amaaso gigenda kuba mibi nnyo olw'abantu abo. Oba okitegeera? Omuyimbi Gravity omutuju yavudde n'agamba nti Eddy Kenzo ye number 1 mu ggwanga Uganda. Hakiripo wakalabyeko? Nakalabye. Bawulidde otya okuba nti omu ku bakubye cricket oval n'agijjuza n'agamba nti number 1 n'amala nayekera ku makya n'agamba first and foremost Gravity bw'aba asazeewo nampa position eyo mwebaza nnyo. Teri muntu atayagala kusiimibwa neyanziza. But me am not here to work for positions. Me am here to challenge my own self from one step to another. As long as Eddy Kenzo wa leero asinga owajjo, that is my win. Buli muntu kiri mukakatako okumpa enamba gyakola ki naye nga Gravity musiimira neyanziza nnyo sebo bubulanga nsobodde okukola nentukakaawo mukama mulungi. Nange kenyina I'm so proud of Gravity. Ndi musanyufu nnyo okuba nti n'omuntu yayitako mikono gyange asobola okujjuza ekifo ekyo. Ekyo ekifo munnanga abantu ne bwe badde tiketi zaabwerere nga tebakwagala era tebajja. Ne bw'aba yakabayita emyaka 4 nga bajja ne bajjulaawo. Much respect my brother. Nkuwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo okuba nti osobodde olwana olutalo bwe lutyo. Saba Mukama akutambulizaawo kubanga abawagizi be bamwagala. Guyinza okumulaba nga ali arrogant na biki naye ng'ate abantu bakola ki bamukkiriza. And it's all about representing. So I'm proud of him. Naye bikwatagana n'ennamba eno n'eri nze siri wano kwevuubira trumpet. Bwe babeera n'abantu abalanga balinga Gravity nga bakikkiriza nti kiri bwe kityo, alhamdulillah Mukama ayebala okuntuusa ku level. Navuddeyo n'asereketerera Bobi Wine Bebekulu obutajja ku show ye. Era yayogedde ebigambo bingi nnyo n'agamba nti abasajja bebaloze baba tebaliwo industry tesobola kugenda mu maaso. Nze sikiwa nti nyinza omuddira mu bigambo. Addira muntu mulimba taluwoomya. Kike nange kyange. Bw'aba bw'atyo ng'alina embeera emwali ekyo kike sikyobola kimuddiramu. ng'okkirizigana ne opinion ye? Ate tesobola kuddaawo ku discussinga matters bwe zityo kuba tezinkwatako. Kale awo nga tuvuddewo Eddy Kenzo oli musajja muisiraamu era okola byereere naye abasiraamu bagamba nti tatu tebatera zikkiriza. Wavuddeyo n'okola akatambi ng'ogamba nti tatu tebazikujjanga. Nze kisookera ddala ndi muntu wa Katonda. Okyegedde obusiraamu mbusiimanye era mbuwa ekitiibwa kyamaggulu nnyo kubanga bwe ntegeera bwe nkuze mmanyi wadde nasiraamuka busiraamu si naye ndi musanyufu nnyo nti at least nkikuliddemu bansiraamula ndi muto nga siri mukulu nnyo. So kyekintu kyemmanyi era mu busiraamu busiimanyi naye nange nze okitegedde sobola kubeera awo nga nja kutambulira ku ddiini wabula nze ntambulira ku Katonda. Eddiini sigimanyi nnyo ne Katonda mumanyi nnyo oba okitegeera. So ekyo kye nayogera kyekyo sandyagadde kulaba nga omulambo gwange ate bagubonyaabonya ogukalakata musimanyi tatu biki okitegeera si mu bubi. Obusiraamu buwanye ekitiibwa by the way n'amadiini gonna amala kubanga nze obumanyirivu bwenyina butono nnyo ku madiini ate abagamanyi ennyo bangi ate mbawanye ebitiibwa ate be batuyambye okututuusa wano naye nange nyina kyenjagala ng'omuntu oba okitegedde nze nga nze bisigadde obibuuza ne Katonda tukeno mugamba Mukama nasobyamu wano ntegedde. We don't know nothing. Me I don't know anything. Me I'm just like any other normal human being. We don't know nothing. Asinga okumanya ye Mukama. So but waliwo bye twagala and we are making mistakes. Fenga abantu zitujja okwenda otena Mukama ensonyiwa nali sikola ki nali simanyi naye nga yenna gwe kibadhalinga oba statement gwetaasanyusa asobola okunsonyiwa. Abo bulumu twogeza butamanya but that's what I want as a person. Eddy Kenzo Festival 3rd of November. First and foremost, nsaba okwebaza abantu bonna abampagidde mu Road to Eddy Kenzo Festival. We are very successful. Nebaza bannamawulire abamperekerako yonna gye ndagaana ababali embalala. You are so good. Mwebale ne ku luli olunaku nsaba munnyambeko mujje bangi
ate nakati nga tetunalutuukako mumpushingireko. It's for all of us. It's for all of us. Temudde ne mugamba bya Kenzo kyaffe, enkulaakulana yaffe ffenna, abantu abagenda okutunda kino, abagenda kutandula kiri, aba transport, ab'emmere n'abawagizi bennyini abagenda okujja okunyumirwa okulaba abayimbi ab'enjawulo. Twabategekedde akamere akalungi, bagenda kuba banyumirwa, tulina ebintu bye tubategekera ebigenda obasanyusa. Gwegamba, it's all of us. Munyambeko. Bwe wabeerawo n'omuntu ali eyo ng'alina engeri gy'ayagala okunyambako ey'enjawulo, ng'omanyi Kenzo gy'avudde ne watuuse, ng'owulira olina ky'oyagala okunyamba contributing, oba mu magezi, oba mu finance, oba mu idea buki, please jangu ku office zaffe Makinde Salama Road near Supreme Shoppers, obuze Big Talent Studio bagikulagirire, ojje tunyumyemu, oba genda ku social media zaffe, ojjeko email, tusindikire email, oba ojjeko essimu zaffe otukubire, ogambe nze gundi ne gundi ne muwagizi wa Eddy Kenzo nva wano, mbadde nyina idea oba nyina support. Nyakusanyuka nnyo naddala abantu abali e Bulaaya, mulina obusobozi, mutambudde, muli exposed, munkubireko mumpe ku idea nsobole okudelivalingira eggwanga ekintu ekirungi. Saturday oli Kabale mu Badayas. Yaman. Dayas mukiga. Oragamba kimwana. Abantu bayitire. Eyo gye tuli, tugenda kubeerayo ku Saturday. Abantu be Kabale mwenna, please turn up. It is going to be amazing. It has been so many years. Eddy Kenzo tabera Kabale. And I'm here to call you for Eddy Kenzo Festival 12 of November. So please turn up. Tugenda kunyumirwa nnyo, ngenda kujja ne band, ngenda kujja na buli kimu.